Oluvannyuma lwa Amin okumamulwa mu ntebe mu mwaka gwa 1979 abantu b'e Bushenyi bakakkana ku basiraamu abaabeeranga mu kitundu ekyo ne babatta ekyawaliriza abalala okudduka okwetegula ekibambulira. Mu kiseera kino bano bagamba nti baategeeza omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Museveni ku nsonga zaabwe bw'atyo n'abasuubiza okubaliyirira wabula n'okutuusa kati tebafunanga kintu kyonna. Tusaba omukulembeze w'eggwanga yeekube mu kifuba emyaka 3 gy'amaze ku bukulembeze tuliyirirwe. Ebintu byonna ebyalimu ensuku ne zitemebwa ne tudduka ente ne zifa abaana abamu ne bafa nakati abaana bange 5 siina n'omundi bagenzeka. N'olwekyo Pulezidenti Museveni omwagalwa gwe twagala ennyo atutaase atujje ku kkubo newende essaawa eno ndi ku kkubo. Naye okulaba nti ffe ng'abasiraamu abaafiirwa abantu baffe tatulowoozangako ab'Ekinaana ab'e Luweero abaliyiridde. Buli afa ng'amanyiddwa mu gavumenti owulira biliyoni ezimuweereddwa zikuza abaana be. Jamel Kotro ng'ono muwala w'omugenzi Muhammad Ketro agamba nti baganda be 3 baatirimbulwa mu bukambwe nga kitaabwe alaba bwe bati abakambwe ne bakaka kitaabwe okussa omukono ku kiwandiiko ekiraga nti ettaka lyalitunze. Ekibanja kyaffe kyaliko yiika 52 kwaliko faamu z'ente. Taata waffe yali alina ente abedda ng'omuntu aweza ente 10 agiteekamu ekide. Ente zaffe mbu zaalimu ebide 6 ne batugamba kati abowolwa amakobo be bali mu faamu yamu. Ye Wumalo Kasajja naye omu ku baagobwa mu bibanja byabwe ko n'okumuttira abantu be agamba nti ate waliwo abannakigwanyizi abaagala okwekomya ebintu bye. Gavumenti eya Amin baagijjako bwe bajja kugombolola e Kagangu abali bakulembera abantu abo ne bafulumya ekigambo nti dugero nti omuto omunene nguteme naye amasanvu mugasaanyuule mugateme mugende mufumbe emmere. Kigambibwa nti abasiraamu bangi battibwa mu bukambwe era emirambo gyabwe ne gisuulibwa mu Muggarizi. Abandi ne bawalirizibwa okussa emikono ku biwandiiko ebiraga nti baali batunze eby'obugagga byabwe nga mu kiseera kino baafuuka mmomboze.